Bagola video eno egenda kuba mpanvu mukko. Nsazeewo butakozesa audio, nsazeewo nkozesa video. Egenda kuba mpanvu mukko eddakiika nga 15 ku 2. Embadde nsaba ogirabe yonna ogimaleyo. Bagola bwe twali twekwana nga twakweraba edda Nalukolongo, tebyali bya ssente nti nakuleetera kisawo kya ssente n'olyoka onzikiriza. Si bwe kyali. Ssente zizo zaatugatta naye zitwawudde. Wayagala dda twawukane nyola okuwa obusiru bwange n'olwalaavu yange obulaavulaavu bw'ekisiru bwe ndeeta. Oba oliawo nenemera ku mbadde n'emputtu neziraka kati. Emputtu zange kye zintuusizzaako nkirabye. Aniizi kuva mwaka okuwedde, kuva ssente zange bwe zaakendeeranga nimba nga sikyalina ssente. Wakyuka, watandika okukyuka mpola mpola. Ngenda biyita mu bufunze kuba byonna obimanyi. Just nkujjukiza mu key moments ezasinga okunnuma. Naye zonna nnyinza obutazimalayo. Ngenda kukoonako ku zimu zenzijjukira nti zaali zimposhinga kuviira naye nga munnayinza nkyalemezaamu omuntu omunene, nkyalemezaamu because I love you. I used to love you. Sikirootangako obulamu bwange okubeera nga mpasa mukazi mulala. Sikirootangako nkulayirira amazima ga Katonda mu ggulu. Sirootangako kubeera nga mpasa mukazi mulala. Sirootangako kubeera nga nzaala abaana bange mu muntu omulala. Aniizi ndowooza nze nali nalookinga nga mmanyi Aniizi ya Aniizi, Bagolayi mukyala wange forever and ever. Nezo nina ebintu byonkola. Wabinkola twakaddiŋŋana. Wajja ku ttoto nga ndi mulamu bwange obulungi. Nomposhinga nga you know what, resign. Nange olwalava nyingi munaye nendizaini nga toto ningivaako. After 4 days, teyawula na week. After 4 days, ngamaze oteeka mu resignation letter yange. Oba nakusaba ki, oba nakola ki. Nga oyagala ddayo ku ttoto tomumanyiira. Nga toto gy'oŋŋamba okuddako olinga agamba nti nno nyumba ya kitange nti wenjagalira wenyingira wenjagalira wenfuluma. Guli kampani eri mulimu eri kampani. Olina kuddamu process buto okusaba ekitaali kyangu. Nojja gwe kennyini. Ezo nasani nga zindaga tetujja kusobola kubeera ffenna. Naye ng'omutwe gwange guno munene. Nkiyize leero nakakiyiga nti laavu kibi. Okwagala omuntu kibi. N'owulira nga gweyagala ku mutima kibi. Byonna ne tubiyitamu emabega. Ssente zaali zizo naye n'okwata ekkubo n'ogenda ettake ne miliyoni aga ng'ondeese entambi za kaduuka ka miliyoni 7. Imagine nga ne balansi wange miliyoni 10 ze nakuwola oganye zinziriza. Nzirizaako 6. Endala n'owooza nti nno nabadde nkubanja biki. N'okwata 2 n'ogenda ettake for holiday. Mali myezi 3. Simanyi bye wali okolayo. And you lied to me nti oli bulungi. And I knew it nti oli ttake. That's why I was insisting nti twekubire ku video call n'eng'ogaana. Twekubire ku video call n'eng'ogaana because I knew. Ekyo ne kiddaawo.
ani zino mpita omunaku mbulamu bwange bwonna tewali yali ampiseeko munaku tewali yali ampiseeko musi buterevu mbaniriza ku Jika Media mwasuze mutya mugamba mutya kansubire muli bulungi nnyo ddala buterevu tuba tuyingiddewo n'amawulire gaffe wano ku mukutu ogwa Jika Media era nga we mulabye tutandise n'omukulu Morris Jordan Kaweesa avuddeyo n'abeera nga ayogera ku nsonga zeyali mukyala we emabegakaawo amawulire nagabalagako nga mukyala we afuukidde Jordan Kaweesa akayinja mu ngatto mukyala wa Jordan Morris Kaweesa yali amufuukidde akayinja mu ngatto ayogera bino bwe yalina obwana bwe essomero ng'ayagala obwana obuto simanya ayagala baganda be yalinamu be yali aganza kwegamba ng'ayogera bingi eri omukulu ono Morris weewaawo ne Morris Jordan Kaweesa avuddeyo n'abeera nga atuwa ku sayidi ye oluvannyuma lw'okusirika ebbanga eddene bagamba bw'onyigiriza nnyo ennyindo ogireeta omusaayi kakati omukulu ono Jordan Morris Kaweesa abadde atutte ebbanga nga zino ensonga tazoogerako ng'aziraba sigamba mbadde taziraba abadde aziraba naye nga tazoogerako nga yazimma amazzi naye waliwo wekisukka kubanga omukyala abadde asusse okubeera nga avaayo ng'amusiiga akasa ng'amulabisa nga eki ng'amulabisa nga ye mubi naye naye avuddeyo n'atuwa sayidi ye n'atuwa ensonga z'omukyala yali yakyuka omukyala yali takyategeerekeka wadde yadde n'akatono byonna biwulidde mu katambi ako koova mu kuwulira embeera y'omukyala yakyuka omukyala we yafunamu ku ssente embeera n'ekyukira ddala nga bw'okiwulira waliwo n'abaali bagamba mbu simanya omukyala simanya yafumbirwa mukulu simanya omukyala amusinga ssente mbu simanya yali yawasa omukazi omukulu ng'amubazeeko ssente amubazeeko bintu munnanga abantu bano baatandikira ku 0 baatandikira mu 212 mu abazze babagoberera eyo gye baatandikira laavu yaabwe nga bonna tewali alina kyalina bonna baali baavu nga tebalina kantu konna naye ne bajja bafunamukko kasente lwakuba omukyala ye ate yadevelopinga nnyo okusinga ku mwami essente yafunamukko ennyingiko ezisinga ku z'omwami era ebiseera ebisinga omukyala kasita afunamu ku ssente kubeera waba wagenda kutandikawo okubeera ng'omwami alinnyibwako okubeera ng'omwami ajogebwa ng'era amanyi nga bamumanyiira kakati yembeera eyatuukawo mu makkati g'abano wadde baava wala nnyo 2012 kitegeeza beesanga buli omu talina kyalina era obufaananyi nga bw'obulabo bwe buyitawo ku screen nga buli omu talina kyalina bali mu bulamu bwakweyiya ne bayizimba ne babaako ne we batuuka munnange lwakuba omukyala ye yakulaakulana nnyo n'afuna akasente kangiko singa omwami ate abakyalo bamanyi kasita bafunamu ku ssente baba tebakyafugika baba tebaagala mmanya empisa ziba ku 0 baba tebawana baami baabwe ekitiibwa so byebyo ebintu ebyaviirako omukulu Morris Jordan Kaweesa n'omukyala okubeera nga ate munnange bakita oluvannyuma lw'emikolo nga gyakakolebwa emikolo ndooza mwagiraba emabegakaawo naye wetwogerera essaawa eno bano baayawukana naye ng'omusajja abadde atutte ebbanga nga bino ebintu tayagala kubeera nga abyogerako yabimma amazzi naye waliwo ekisukka n'ogamba nti ekimala kanveeyo njogere kubanga omuntu ono waanaasigala ng'ayogera ajja abeera ng'alabisa nga nze nga omuntu omubi mu bantu ate nga si bwe kiri buterevu nyongera okujjukiza tyobadde ku Jika Media era nga gwe nana tabakulabika nga osubscribinga genda maaso subscribinge olikinge okommentinge ate era osharinge tobeera kutandinga on notification bell yo buterevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkuteereddeyo video empya nakugamba osanga kalango onawuna tokaskipinga kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino kwatawo mu kigalo bwotera video nojja kubeera nga ogimperedde like mwabatulabira ebweru w'eggwanga kosanammwe abatulabira waka mu ggwanga Uganda nyongera okwebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama abampera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala buterevu ekumire ku mukutu ogwa Jika Media amawulire tukyakomawo namangi nnyo ddala kale mbeere bulungi mweraba.